Munnamateeka wa Christopher Okello Nyuma agambibwa okutta abaana bana eggaba ku Early Childhood Development Center ku ntandikwa y'omwezi guno nga ye Richard Kumbuga amaliriza okuwaayo abajulizi abawolereza Okello mu musango gw'okutta abaana bano. Kumbuga aleese abajulizi babiri oluvannyuma lw'abalala ababiri be yali ategese obutafunika ku ssimu. Ono era agamba nti oludda oluwaabi lwalemererwa okulaga omuntu omutuufu eyajja Okello mu kifo we baamukwatira. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa Jonathan Muwaganya lutegeezezza nga bwe lulina obujulizi obw'enkukunalo obulaga nti Okello yeenyigira mu ttemu lino okuli obujulizi bw'omusawo eyakola alipoota oluvannyuma lw'abaana okufa eyalaga nti baali basaliddwa biso mu bulago era ng'ekiso kye baakozesa okubasala waaliko ndagabutonde z'Okello era nti ne galubindi n'empale bye yalimu kwaliko omusaayi gw'abaana. In addition, my lord, on the recovered murder weapon, the knife, evidence found the DNA of the accused. Oludda oluwaabi lusabye omulamuzi okwesigama ku mujulizi ow'e15 kuba Okello yamugamba ensonga lwaki yatta abaana bano era kino kiraga nti yali ategeera bulungi. Abawabuzi ba kkooti nabo bagiwabudde okusingisa Okello omusango guno nga basinziira ku bujulizi obuleeteddwa era nti byonna ebyagenda mu maaso yabikola ategeera bulungi ng'abirowoozezzaako. Bano era bagamba nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obutaliimu kakunkuna konna obumala okumusingisa omusango. Bw'atyo omulamuzi omusango gwongeddeyo okutuuka ku Lwokuna lwagenda okuweerako ensala ye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.